nina obubaka bwange bwenjagala butuuke eri ono omusumba alinga omupikemu omukka oba oli mmere ya mbizzi oba oli ku nuts, I don't know. Omanyi mbagambye nti omusajja teyansonda, teyansoloza kakati musumba mweyo box y'omutwe kulinga toolbox. I was very clear with my questions mu video gye nakola. Nabuuza era nkyakubuuza abantu mmwe abagamba muli basumba batuufu abalala bakyamu, okuyitibwa kwammwe mmwe abatuufu Katonda akussiza kwani? Because there must be somewhere or someone Katonda gwayisizaako obunnabbi obwo. Bw'ogenda mu byawandiikibwa bakugamba Mukama amaloboozi ge gaafubutukanga mu buli nsonda we yasiimanga. Omulala yali mu kibira, ddoboozi ne lifubutuka mu kibira. Kuba buli muntu alina we yali sisinkana. Okitegeera. Maaliyo omubeererevu naye alina we yali sisinkana. Kati musumba nze mbadde mbuuza ku mulembe guno ogwaffe Katonda gwakusisinkana okuoditingira oba okuwa obuyinza obwoditinga abalokole abagenda mu ggulu abasamize n'abalogo. Bw'ona omala okwesiruwaza komawoddemu ebibuuzo ebyo kozi njagala ansa. Omanyi obuzaabuza, omanyi teri kibuzaabuza nga muntu munene nga musiru. Bw'osooka n'omulaba omubiri osooka n'omwekitiibwa n'ogamba ono alabika ategeera. Kati bw'amala okubikkula omumwa n'ayogera noga bambi musumba bambi onyuma osirise. Kubanga okumanya lwaki onyuma osirise Bayibuli ekugamba oli muvubi w'abantu, oli musumba wa ndiga za Katonda. Naye gw'omuvubi w'abantu okitegedde nze ogambye ndi musamize ndi mulogo, yes okitegedde ndi. Okozeewo ki ng'olese okunvuma? Kuba kati omaze okunvuma, yes kiwedde. Kati mbuuza okozeewo ki okunzija eno gye ndi? Kozi omulimu gwo si kusumba bali abaategeera Katonda. Omulimu gwo kusumba fe abatannategeera Katonda nga bw'otudescribe nga tusobola omutegeera. Naye mu bwongo obwo obutono obungi bw'olina nakyo tosaa kirowooza nti ng'omusumba weeteeka ku level y'obusumba kati obehavinga nga musiru. Obehavinga nga musiru. Nkimanyi baakutte ku business. Ayina business yo baagikuttemu ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo biki. Musumba naye ate totugwako ddalu. Ekirala musumba kyenjagala okutegeeza nze okusaba Katonda gwe gokkiririzaamu ng'okola ebyo mbireka. Mbireka. Nze okukkiririza mu Katonda gokkiririzaamu nga ku level y'obusumba kwogamba kwoli. Oggwa wooli ng'olowooza bw'otyo musumba nze mbireka. Sisobola kukkiriza kusumbibwa musiru. Nze siri musiru. Sisumbibwa musiru ate sitegererwa musiru atuuka ku level y'omusumba. No. Situka ku level y'omusumba. So musumba lw'omushana bw'aba mulogo. Tukkiriza ffe balogo banne nga bw'otudescribe nze obulogo n'obusamize. Katumugoberere gwe sigaze embuzi zo mu kyaki yo ani yaziggyeyo musumba. Kweshoni yange nagibuuzizza abasumba abategeera. Kati ate nojja we positioninga mu bategeera mu size y'omubiri ogulinga omu parking wenna amatama gakuzimbye olinga apakiseemu ekimu eky'ekkumi olyawo oyogera bitakwatagana. Kati omusumba ku level yo bw'obanga okyalina endowooza egamba mbu omuntu omuddugavu nga nze omufirika omunnayuganda omuganda nti bw'onoovaayo n'ompita omusamizi oba omulago mbugenda kukankana musumba olimba. Nze nzaalibwa bakunja ndi mulogo by default. Yensonga lwaki Bayibuli gy'okkiririzaamu egamba yajja okutununula. Yensonga lwaki tubatizibwa tuveeko ekibi ekisikire. Kati musumba era nakubuuzizza wasoma kyenkana ki? Nyinza okuddawo ne mala obudde bwange ku mwana wa P1B. Ku musajja omukulu wa P1B. Wasoma kosi y'obusumba, wasoma theology, ayogera atya kwa bino betukubuuza twasoma tubimanyi. Njagala onnyinyonnyole. Theology gwe musoma mu busumba agamba atya musumba. Bw'oba ng'oli musumba n'ekitiibwa nnyinza okikwambaza. Kwanza agamba tamago bannange. Ate musumba, you can't be two things at a go. Musumba nedda. Tosobola kuba munene ate ng'oli musiru. Londako kimu musumba. Londako kimu. Either ogenda kuba munene obeemu ku katoola. Oba beera mutono obeere musiru. Tumanye nti oli kimu. But you can't be fat and stupid. It can't work like that. It can't. Osumba bagenda mu ggulu lya wali emukono. Bw'oba batwala muli emukono nze saagala genda mukono. Musumba ndeka. Gwe ddamu ebibuuzo byange. Omaliriza okunvuma kiwedde. Tukitegedde ndi musamize ndi mulogo. And that's not news. Ngugambye nze by default nazaalibwa balogo kitegeeza ndi mulogo by default. Ndi mukazi muganda, ndi mukazi mufirika, ndi mukazi muddugavu. Kale ekyo nga maze kikutegeeza musumba. Kale n'ogutunuulira omusajja omukulu.
ombojaji nga abalala kati gwe mu busumba okolayo ki ddala ku byo naye bannange n'endiga zirina ennaku naye tosukka kusumba basiru banno kubanga yo nze okusinza katonda gw'osunza musumba mu kisiibo muno mwendi mbireka mukwano musumba mbireka sinaga kuki ate musumba genda mu gym ekyokubiri musumba manage your diet, your eating habits zikwatemu era nekyo ogenda gamba kya bwasitaani musumba ojja kwabika ojja kwabika emmere oyabika obusiru oyabika ennugu because your biggest problem is seeing another pastor on the waves. Bino birobye oba mubi oba wansi oba talina mwoyo bino birobye. Bayibuli yogera ku biro gy'osoma naye osoma bayibuli kimusumba gwe. Wenna nkutunuulidde fesi bwaguuge kulinga box y'ebyawongo bino byovuma musumba wakoze era mukwano musumba wakoze era nkubuulira because I wish they told you I am not among the people you can intimidate. I talk to my God personally. Sagala ona muntu wakati awo mbunjogerera ake wakatonda totawana kuba nebinjagala omugamba tobimanyi. I can't ask you to do that for me. Kati babirimbe ezo endiga zo emizafuuka embuzi katonda zaataliraba zoddeyo n'osirwaza naye nze musumba njagala okuddamu okubuuza ekibuuzo kyange because njagala okiddemu gwe bw'omala okunvuma byonna nziraamu mwoyo wa katonda eyakuluŋŋamya n'akugamba gwe oli mutuukirivu oli pasito omutuufu abalala bakyamu wamusisinkana wa twagala kufunako wano n'omu katonda oyo wa mwoyo oyo era next time bw'oba in case azze nga tetuliwo muturecordingire omutuwe tumuwulizeeko. But if you know nti divine talks katonda azireeta in a silent way, in different ways, then shut what you call that mouth musumba. Bike yenywa buuje unyanga toiza state council. Buli muntu omuleke asumba abantu be. Kunaku lwa kiyama buli muntu alifaafagana ne katonda. Naye musumba otuleekaanira wenna otuyanya enkwawa wenna amalusu gakuvaamu wenna emisuwa gikwereeze era bano balugo era bano basamize ye tuli okozeewo ekyo tuyamba gwe omusumba gwe odita w'eggulu ly'emukono okozeewo ki musumba? You've done nothing. Ate Bible ekugamba kutuvuba. The best you've done is to come and insult thinking those simple insult. Musumba ffe batuvumye. Oteekwa okuba oli mupya ku mutala guno. Ate nga musumba nsobola okwengeejinga mu lutalo 1-on-1. Nkisobolera ddala. Nsobola. Kalube lwa mwoyo musumba nkusobola. Kalube lwa mubiri musumba nkusobola. Kalube lwa ligo musumba nkusobola. Nkusobolera ddala. Bati kulwa bakwano bange bemanya abasumba nyinza okuzikiza. Naye ate kati kola ensobi. Nemikuzikiza n'ekisiibo ngendo kimalako nga nkutadde woojja musumba. Otye n'okutya muli mbezi endiga zammwe musumba. Ezo ezaaziba amaaso n'amatu nti mwoyo ne bwayogera teziwulira. Not me. Musumba togatta bunene na busiru tokiddangamu. Kolako kino. Nsumba yinze Fifi the Queen obadde ogamba ki? Mu okuvuma mulina degree sisobola obasinza kukusinga mu kuvuma. Mulina degree muli above level ey'okuvuma awo muli bamuwendo. Nsigala nzikaatiriza good enough nti Romushana ali mu kutrendinga si busamize we oli mu kutrendinga tuli fenna. And again, sinaba kukola video ngegamba nti ndi against ne Romushana. Second, my point is mwabasamize interest ya Romushana mujijjawa mwe abasamize abalogo. Bible etusomesaayo mu Yakobo Yakobo 4 n'olunyiri lwa 5 eyo ndowooza ngegamba nti you adulterers ngebuuza ngera ngetegeeza nti temumanyi nti loving the world is the enmity of God.
kati okwagala ensi si bye bino bye tulimu nti twagala motoka twagala mayumba n'ebirala no abaana kuzaala no si kyekyo naye omwoyo guli ogwa antichrist guli omwoyo guli rebellious Befeso 2:2 gweyogerako omwoyo gukoza mu baana abatagonda omwoyo guli against Kristo ne kanisa omuntu yenna singa aba following omwoyo ogwo nga subscribing ku mwoyo ogwo abeera enmity ne Katonda oba abeera enmity n'eri kanisa ya Kristo. So muli wano mwagala okututegeeza nti kati mwagala nnyo kanisa mugifuddeko nnyo. Tukoze tutya mukoze mutya okufe kati abasamize kale mukoze mutya okutukola okutubuulira bukyanga obeerawo towuliranga njiri gwe bukyanga obeerawo towuliranga njiri nti omuntu ayina gwe weeyita omukadde w'ekkanisa oyi kanisa yaawa gwe mukadde w'ekkanisa ate gwe musamize ate gwe asamira ate gwe muvumi omukadde w'ekkanisa avuma olunaku lugenda kera ku makya Romusha naye nyine mumuddiza omuzinga gw'enjuki mumukube mugenda mu following up akole ensobi nga bujingo wano mwamukolanga mugenda kera ku makya wano akole ensobi mugambe abasumba bwe batyo abasumba bonna bwe batyo twali tulowooza nono ategeera netategeera abasumba bonna tebategeera kubanga mumukutte keesi ya Romusha ne mugizinga ne mugiteeka ku basumba bonna Mukama yebazibwe nnyo amina. So nze to my humble request is okuwa challenge gwe kwata genda okwate posta y'enjiri ku Crusade eyababulizi b'enjiri bw'omanyi abatali babbi gipostinge ku platform zo bwali bukedde ku machano postinga enjiri y'abaweereza bonna oba tukuma tugenda kundoozesa nti Uganda yonna ejjudde babbi. Of course ababbi mbamanyi gye bali n'abalina enjigiriza ez'obulimba mbamanyi gye bali gwe bukyanga obeerawo tolinayo musumba gomanyi nti mutuufu mu Uganda wali okutte peegi zo n'opostinga y'enjiri ku Crusade oba anything n'olanga conference wala kikoze bw'oba tekikolangako oli mukadde wa kanisa yaawa kama ebazibwe. So mulimu kyetukiyita sarcasting muli mabega muli mukuba kudde naye ng'ekigendererwa kyammwe mabega kunafuya ate balala kunafuya kanisa z'abaweereza balala tuli ffenna. So okuvuma nkwadde tiki muli bavumi balungi ekyo sisobolayo naye ate era kyenayogedde mu posti yange gye nakoze ku Facebook n'ebirala byoyogedde mundaawo nabiwuliriza saagala kugamba nti bijja gyendi but again I will say nti nze omu ku bakoze post neŋŋamba nti muli basamize muli balogo. Omutume Yokaana yabalaba Matayo 3 n'olunya olusooka n'abagamba nti mwe bafalisaayo mmwe ani abalabudde ku busungu bwa Mukama obugenda okujja n'abagamba nti mwenenye mubale ebibala ebisaanira. Ekibuuzo kyange bwe mwamaze okuwulira ebigambo bya Romusha mwenenyeza kati mwalokose kati tubagambe nti muli balokole kati tubagambe kati muli nnyo naffe kale Romusha ababulidde ebigambo ebirungi walokose osabira wa musumba oyani bw'obanga walokose katukusuubira okubala ebibala ebyokwenenya naye ate omulokola alokose ate n'ovuma n'ogira audio mpanvu n'ovuma n'okola ki n'ovuma omutwe n'ebirala it's fine. Katonda atonda abantu n'ennekya yaabwe ey'enjawulo osanga oli gw'ovuma oba oli awo yali mutono kati ng'agezze tukyebaliza Katonda. Naye ekibuuzo kyange olwo kati mwenenyeza kati lwo mwateredde kati wafuuse mulokole tuli ffenna. So muleke kwefuula nnyo nti muli nnyo ku lw'ekkanisa naye nga temuli kanisa. Ekkanisa erina ebizibu byayo biyitirivu. Romusha n'ebizibu byagenda okusanga mu kanisa temugenda kusobola kuyimirira naye ku lw'ebyo kubanga ekkanisa erina ebizibu buli buweereza bulina ebizibu byabwo. Olwaliro muli mu kupika mwepika but you are not for the Christ. Muli kulwammwe mulina byammwe bye muyisaawo muli basamiza omusamiza ayagala ate ekkanisa tekisoboka.